Aya basa weekend yabadde bize olutalo lwa Fiki Gaza ne Palaso lwaze olw'ensonga nti Fiki Gaza yegatta ku Alien Skin ate nga Palaso gali alwandisa Alien Skin kitegeeza ebintu byatabuka. Embeera yavudde ebigambo kati yabikolwa. Omukulu Fiki Gaza yalabudde ng'alabula akabinja ka Palaso. Aha. Yabadde bwati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olidawa. Yogera wori tubasange ne tubakube ne Uncle Piwo. Yogera wori tubakube ne Uncle Piwo. Tukosa sorry. Baketo temuja tukosa sorry. Tujabawa kuba ne Uncle Piwo. Nadi muja tukosa sorry baketo liti kurwana tetulimbya kurwana gwe. Tujaba kuba ne Uncle Piwo temutabula baketo yuti. Tujaba kuba ne Palaso wembala bitumukube. Tujaba kuba ne Uncle Piwo mudemu mukole action emu. Tujaba kuba temutunyumisa ngamwe mbalabe Asiya. Aya. Oyo gwe bayita Fiki Gaza Chameleone ge yakawa collab yamuleeta gibayita Banana. Era nga kigambibwa nti ne collab eyo kubeerawo gali maanyi ga Palaso okusinziira ku bategeera endongo eno. Kubanga Fiki Gaza yali abigezezzaako byonna nga biganye gye yali nga bamumye collab era embeera teyali nnyangu. Wano Palaso yaviiriddeyo mu weekend n'atana obujulizi. Abajjukira video ya Banana yali eganye n'okugaana. Wano Fiki Gaza ng'asaba Palaso amuyambeko ku video kubanga tebyali byangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asuze bulungi. Kansulenti no receipt anko wange mwana. Kakati jo ambuza mu ya video nga obimanyi banatidde okugamba nga omanyi ebintu byakankolera bingi mwana. Simanyi nawe nsobola kusiima. Enga mpulira amazima ekituufu kiri nti anko mwana sente ze nadingera okukola mu video mzee wange yafunyemu obuzibu awo nshaka mulinyemukko nendukozesa obusente osigera ate sometime mwana basaga kutuuza nnyo mu nsonga zange mwana ekintu kyonkweda kiki ekisinga mwana basaga n'okuyingiza mu nsonga zange nenga obimanyi anko. Awo nno yali agezaako okusaba Palaso ku video gye yamukolera eyo gye yamuyambako okuteekamu akasente. Palaso agamba ekiyinza okuba kitawanya Fiki Gaza ayinza okuba ebiragalalagala naye ayina bwamugambye. Actually nange sayino ndi confused kuba mumanyi ng'omusajja mukwano gwa ontegera mmanyi nti mukwano gwange si kimbuzabuziza okumanya ekituufu obuzibu bwe bwavudde naye yennyini alayika yalina obuzibu abukwata empolampola amire ku Panado. I think he's on hype or maybe even on drugs. Video yagitadde nga njaga I don't know. Bibuzabuza sola musalira nendoza bwendi sinkana naye alinyenyonyola obuzibu bwe bwavu. Naye nze njagala okuweereza obubaka eri buli anoonya. Sooka okolenga abo banno olangirire ku TikTok nti onoonya ne poliisi ogenda otandika ogikubira gye kuyambe nga ekitegedde gwanoonyeza. Kale ye Fiki Gaza agamba ate yalabudde Palaso wulira. Mutabani we mbagenda kunyimirira mu bamalega nkubanga omwana omubeera munaawe ine ebintu by'obuuza kale ne Palaso asobola okunyimira mu ng'omwana omuto muwankube. Olugendo bibuuze baali basobola okumanyiira batabani be. Nze siri mutabani we ate n'omukulu abasobeza labamu tojja sigala nga gwe anko buli ssaawa gwe anko tosobyeko buli ssaawa n'osobola. Oyo nno Fiki Gaza eyali ewa Palaso. Palaso agambye bino we binaaba tebirimu kuloopa poliisi bijja kuggwa bulungi. Kubanga ate olumaliriza ne bajja ne bawaaba emisango nti ate twamunoonyeza ne tumukyokoza ate kati wuna atukubye. Oluvawo nga badda ku famire mayanja famire simanya biki mwe mwennyini mwe mugenda muzunza eŋŋambo nti onoonya oyagala kunkuba n'oyogera n'okwogera mbu oyagala abantu ogeri agetinga frustration n'afuna frustration olw'okuba tayambibwa n'atuuka n'okukuba paper maaso n'atuuka n'okubira erubulo ng'omubbi gw'atabbanga yadde ekintu n'oyitawo n'odduka nga waliwo nga n'abalina emmundu obalaba weebali kuba ne poliisi nasooka nengisalira omusango naye naddamu nenketegereza ka video mbuntu neŋŋaa ne basajja bati bali wakati ogenda oyo nno Palaso bw'ategeezezza ensonga ze akyalabula Fiki Gaza ne banne. Look for me at your own risk. Obuzibu bwe nnina nze sijja kuloopa ku poliisi nze siringa bano abamala ate n'odduka n'oloopa ku poliisi ebyomu sitya loosi
sitya losi siri wa polisi sigaba bondi ebyomu ghetto byakusasulirawo ghetto bokola omusango tugumalirawo. Omanyi lwaki lwenakuba oyo omudongo oluyi navayo mangu nenetonda? Omanyi lwaki? Kubanga omukono ogwakola ekikolwa ekyo gwali gwange regardless of kyonna ekyaliwo. Kale Fiki Gaza naye akyawanda muliro anti amaanyi alinaga alien skin. Kyaba ino manya omuntu yenna teri muntu atabuulirwa nsima bino webateekawo omukulu yetalina sobya oshegera omukulu akita sobya omukulu asobya era ne bamunenyako ensobi kwe yavuddewo bennyini bagimanyi bawandisose n'osooka ogendo babuuze bavudde ku kikwate bo bakimanyi lwaki bankubidisira kyenaadde mbayombeseza bakimanyi era nga wenawe gibagambye beewo ade blood wange naye era alina okubuulirwako wakati ekintu ekisusa nayo kiba kisusa oshegera kale nenga Palaso agambye ono y'omu ku balenzi be yasobola okuba ate ng'ayola bwe yaviira eruzira amwewuunyiza nnyo. Oyo mulaba Fiki Gaza kwano gwange mutabani wange sinaba kukitegeera nsobi kwe yavudde. Oyo mulaba namugira ddala mutosi nga yakaveeruzira bamusuubiruzira emyaka ngenda nze namurehabilitating nze namujja ku njaga nze namujja ku ice nze namujja mu kutemula abantu amajambi ekiro abo be batemanga abantu amajambi mu makindi omwo amenya oluggi naye abaawo n'agaano bwalusamba kati ako ke kali akaana bwakolokolo buno bwaferanga abantu kakati nemulaba nga future egenda kwonooneka nemukwatako nemusembereza ni Chameleone n'oluyimba kolabo yennyini yagifuna ku birthday yange najaguza nnyo nenyumirwa nempulira nga nsanyuse Kamili n'angamba ne muganda wange kirabo kikyowulira kyoyagala nkuwe mpulira nga nkwagala nnyo yali angabidde na Range Rover ne mugamba Range Rover sijagala nangamba oyagala ki mugamba mpera omwana wa ghetto oyo oluyimba nze nasasula video ya bana nemala nenvaawo nenzikirira ekatwe ekinyolo gye bagikwatira nembeera ne mu video